1960. Abasirikale ba UPDF 229 bawumudde emirimu gy'okuweereza mu magye ng'omukolo ngubadde ku kitebe ky'amagye Mbuya. Ku bano kubaddeko abali ku ddaala lya Kano 24, Lieutenant Kano 49, kw'ossa ne bammeeja 156. Dr. Mandevu was born in... Akulira abakozi mu magye Major General James Kinarwa asiimye emirimu egikoleddwa abasirikale bano abawummudde era n'ayogera ku bukulu bw'okuwummula. From active service to a life where you will commit yourselves to fully contribute to socio-economic transformation, try out new things, spend more time with your family, and on a light note, you ditch the alarm clock. Y'omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba atenderezza obukugu n'okwewaayo obwoleseddwa abasirikale abawummuziddwa era ng'emyaka gye bakoledde basobodde okuzimba eggye ery'omuggundu ate eriweebwa ekitiibwa. For retirees, I assure you that although you are leaving active service, you will always remain part of the UPDF family. Your legacy will continue to inspire future generations of officers, militants, and civilian personnel. We value your service, honor your sacrifices, and remain deeply grateful for your loyalty to our country. Alabudde abasirikale okuba obulindaala okwenganga abayinza okutuusa obulabe ku ggwanga. Kyokka Muhoozi agumizza eggwanga ng'eggye li UPDF bwe lyazimbibwa ku musingi omunywevu okusobola okukuuma ensalo ne munda mu ggwanga. Security environment evolves. We must remain alert and adaptable to emerging threats such as terrorism, cybercrime, transnational organized crime, climate-related disasters, and regional instability. The UPDF must therefore remain technologically capable, professionally prepared, and committed to safeguarding Uganda's sovereignty, constitutional order, and national interests. Abawummudde bannyonnyola ebimu ku bisomoozo bye bayiseemu wakati mu kuweereza eggwanga kyokka ne basobola okubyenganga. I have worked in records as the other ranks. Then I went for cadet, came back, worked in records. We are the first people to automate the records of the army. Those days we had ghosts paying through hands, but we automated the system. Bano basabye omuduumizi w'amagye okubayambako okubafunira entambula ezisobola okubayambako mu mirimu egya bulijjo oluvannyuma lw'okuwummula. Requesting if you could facilitate them acquire vehicles of duty-free duty-free, that is tax-free, that is if possible, sir. Oluvannyuma bakoze omukolo ogw'okubasiibula nga babafulumya wankaaki nga gukulembeddwamu omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba.